awo nyini waliwo n'omuvubuka atimpuddwa abatuuze lwakwetumiikiriza okukola egya poliisi ng'ate ali muleeya. Twafunye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju ategese abayayi nga bakutte ebifaananyi bya Museveni abalanga b'ebisezi feesi okututulugunya n'otulumbagana nga bwe bakola eggulu. Yes, ampuliriza President Kyagulanyi Ssentamu Tembo olunaku olwaleero asobodde okumalako wiiki ebadde ey'akasandali ebadde ey'akanyolagano ebadde ey'obunkenke mu bitundu ebyebukeddeya. Kakati nno obunkenke bubadde bungi nnyo olunaku olwaleero nga President Kyagulanyi Ssentamu Tembo yasimbulidde ebigere ku makya yasoose kutegeeza nsi kiki abasajja kye bateekateeka n'omukyala Anita Amongo mu bitundu ebya bukeddeya. Era obunkenke bubadde bungi ddala, amagye gabadde gateevunyanga munyeera, ababadde muleeya bambega abayitirivu ssaako n'emmotoka za poliisi ezivudde mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo nga tulabyeko ne ku paatwa ez'esserere. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Tembo kyazze ng'ategeeza ensi nti ebikozesebwa Gen. Museveni by'alina tebimala era abasirikale tebamala. Bino byonna ogenda biraba mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Ng'otaddeko ekigala akatambi kano katambule nnyo, amawulire mangi ge tugenda okubeera nga tutunuulira agatambudde olunaku olwaleero, wabula waliwo n'ago agamaze okubeera nga gafuluma mukwano gwange nga tegawoomya nnakabululu era nga gatiisa buli munnayuganda ali eyo ampuliriza. M23 wuliriza. Omusajja Frank Gashumba yavaayo n'ategeeza n'agamba nti bano bajja kuyingira mu ggwanga Uganda bwe banaaba nga beetaaze okubeera nga babayingiza mbu okutaasa Abanyarwanda bannaabwe. Wuliriza. Kakati waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma nga M23 yayingira dda mu ggwanga Uganda mpuliriza. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, omusajja byabakama okukwata obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi n'abukuba mu waleti ye bizuuse. Wabula ng'ate Sembabule omukyala Goleti Namugga ayongedde okubeera ng'ate akaka eri gavumenti ya Gen. Museveni. Wabula n'omukyala amanyikiddwa nga Nina Rose Akankunda naye avuddeyo n'akyomera abakulembeze ba NRM mu bitundu eby'Essembabule nga bwe tugenda okubeera nga tulaba. Nga sinaakubeera nga ngenda wala, njagala nsooke nkulage omukulembeze Kyagulanyi olunaku olwaleero bwalutalaaze ate bw'amazeeko wiiki ye, ate mukwano gwange tulyoke twolekere mu butongole amawulire gaffe amayitirivu ag'olunaku olwaleero. Nze ndiwo ku lwa Eke Master, Eke TV, mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda. Nakugambye nti ffe Uganda Media abasajja baagitutte. Kati essaawa zino tulina omukutu oguyitibwa ffe Uganda 256. Mukwano gwange genda osubscribinge, genda otugoberere, embeera yonna tugenda kubeera nga tugikwasaganyiza awo nga bututetenkanya butya butukomyawo ate omukutu ogwo abasajja gwe basobodde okubeera nga ate batwala. Ampuliriza kansooke mala okubeera nga nkuwa bino ebibaddewo olwaleero ate olwo tusimbule twolekere mu mawulire agatiisa era agakanga buli munnayuganda wenna gy'oli g'osanye okubeera nga owulira. M23 ogimanyiko ki? M23 ogiwulirako ki? M23 kye ki? Mu ggwanga Uganda bano bataka nnyo bayingira dda mu nsi yaffe. Ng'asimbula Essoloti okwolekera disitulikiti y'Engora ne Bukeddeya, Robert Kyagulanyi asoose kutegeeza bannamawulire by'abadde afunye gy'alaga. Twafunye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju ategese abayayi nga bakutte ebifaananyi bya Museveni abalanga b'ebisezi feesi okututulugunya n'otulumbagana nga bwe bakola eggulu era nga bwe bakola ennooya. Wakati mu bukuumi obw'amaanyi ayolekedde disitulikiti y'Engora. Okuba wasoose okwogerera eri abantu bwe tulabye n'abakuumi abambadde ebyambalo ebiriko poliisi nga bipya nabo nga balabika bapya n'emyaka gye balimu nga gya kivubuka. Museveni must pay your. I'm reminding all of you, my brothers and sisters.
Let us vote for new change next year in January 15. Agenza okutuuka kukubiridda ku ssomero lya Amito Primary ng'alengera mu maaso poliisi ezibyeyo okumukugira okutuuka mu tawuni y'e Mukura. Eno abadde ayagala okutuuka kawaziikibwa abantu abawera enkaaga ekirindi oluvannyuma lw'okutirimbulwa mu ggaali y'omukka nga 17/1989. Bino byali mu kifo ekirindirwamu eggaali y'omukka ekiyitibwa Okungulu mu tawuni y'e Mukura mu disitulikiti y'e Ngora. Was meant to go to the memorial in Mukura, but I want you to know that Uganda will be free and all that will be, there will be justice for all the people that have been killed innocently. But let them know they cannot block, they cannot erase the Mukura massacre. Ekkubo bamulekedde olidda ku ggombolola y'e Kapiri eri mutuusa mu disitulikiti y'e Ngora. Eno agenza ayimirira okwogerako n'abatuuze mu butawuni obw'enjawulo. Yes, I want to remind you, Museveni keeps lying to you every 5 years. He keeps lying to you that he's going to compensate your cows, but he never does it. If Museveni is saying the truth, tell him to give you the cows before the election. Of course he's lying, but I want to tell you we have a chance to go to a new Uganda. We have a chance to change all this. Atuuse mu tawuni y'e Ngora n'abasaasira embeera y'empeereza y'ebintu ebiganyulira abantu awamu. Look at the road that comes to Ngora. Look at the hospitals and health centers. After 40 years, look at the schools in Ngora. It is time for us to demand for our cows. It is time for us to demand for a new Uganda. Abategeezezza teyagala kutereeza bitongole bya gavumenti ebyandibadde biweereza eggwanga byagamba nti byasigalira kuweereza bantu ssekinnoomu. All the institutions are dead. The military has been captured is serving only one family. The police is captured, they are serving only one family. The courts of law, they have been captured, they are not serving the nation, they are serving only one family. Even the prisons, they have been captured, they are serving only one family. Anybody that dares to speak truth to power, they are harassed. Abadde ekyokulabirako eky'omuvubuka Lawrence Ampe eyakagoba mu busirikale bw'amakomera olw'okuvaayo ku mikutu emigatta bantu n'ayasanguza ebitatambula bulungi mu kitongole gy'abadde akola. I have been following a young man called Ampe. That young man is working or was working in prisons here in Ngora. But he dared to speak the truth. This is the same thing that has happened to the judges that have been speaking truth to power. We have a judge called Justice Chisache, a judge of the Supreme Court. She's now living in exile because they were scaring her. Abadde ayogera ebyo nga tannategeera nti Lawrence Ampe gwayogerako ali mu bantu byayogera amutegera amatu butereevu. Ampe amutuuseeko abyeyogerere. Ono bw'akutta akazindaalo avuddemu omwasi nti si ka mulimu yabadde tayagala kusirika ng'eno eggwanga ligwa mu nnyanga. Thank you so much for welcoming, Mr. President. We all know what is right, although most of you hide the truth. Is it true? People power, our power. It doesn't help us to keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't help us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. Ategeezezza nti eky'okumufumula mu busirikale bw'amakomera era alinga eyayimbuddwa mu kkomera. I'm so happy and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been seeing me praising. Bw'amaze n'awera n'okuwera nti agenda mu Uganda mpya. People from Ngora, from here, I know you know me very well. We have been working together and I promise you in a new Uganda we shall work together more. People power! I use my friends in Ngora. Stop fearing. If we are together. Kyagulanyi amukakasizza nti agenze mu byafaayo. Good to see you, my brother Ampe.
You're actually much younger in person. Thank you very much for the patriotism. Thank you very much at your age. At your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable, just like I was comfortable. But because we know that you cannot be comfortable alone when the rest of your brothers and sisters are suffering, I want to salute you for doing the right thing, and I want you to know that Uganda will be free. Kyokka mulabudde nti nga bwavuddeyo mu lwatu bingi by'abasuubira ebiyinza okumutuukako. They will harass you. They will even try to imprison you. But I can tell you, history has never been on the side of injustice. I want you to know that I respect you. I want you to know that the world respects you. And I want you to know that at the end of the day, the truth will win. Thank you very much. Okuva Ngora, Kyagulanyi ayolekedde mu disitulikiti y'e Bukedeya. Neno agenza asisinkana abantu ku kkubo ng'ayogera nabo. People of Kidongole, we are very jobless. Our young people are educated, but there is no difference between an educated person and a non-educated person in Kidongole. The people of Kidongole and the people of Bukedeya, the people, especially the young people in Bukedeya, are watching us on their TikTok live. I can tell you, you can stop us from reaching Bukedeya, but we are going to defeat Museveni even in Bukedeya. Kyokka n'eno takkiriziddwa kuyingira mu tawuni y'e Bukedeya. Awo mwasoose kwegayirira okumusegulira kabangaliza poliisi okumuggulira ekkubo okugeza mukozesa ekkubo ly'e Mukongoro. Abawagizi e Bukedeya abasinkanye Kacumbala ku kisaawe kya pulayimale ya Kongunga. Kyagulanyi bw'abadde e Kacumbala bannabukedeya abategeezezza nti n'ensonga za bannakibiina abaali beesimbyewo kyokka ne baggyibwa ku nkalala z'abalonzi akyazigoberera era tezinnaggwa. This is our candidate, Alupo. But because you know Anita Mong is scared like Museveni is scared, they made sure they remove her from the register. But somebody tell Anita Mong that after we remove Museveni, we are going to have a by-election in Bukedeya. People power! Kyagulanyi era basabye nti kyekiseera okusalawo mu ngeri eneeganyula abantu bonna awamu okusinga okusanyusa omuntu Ssekinnoomu. Whether we are going to have champagne for a few people, or clean drinking water for everybody. Whether we are going to have one woman who has so much money that is supposed to belong to 1 million people, or we are going to use that money to improve the schools and the hospitals in this area so that everybody enjoys. Okay, kakati mukwano gwange ampuliriza bwetyo wiiki bwefundikidde nga President Kyagulanyi Ssentamu Tembo agifundikiridde mu bitundu eby'e Bukedeya ewali omukyala Anita Amongo, omukyala omu ku abo ababba amabaati, era omukyala oyo nga yateekebwako envumbo nga takyasobola yadde okulinnya ekigere kye mu UAE, nga takyasobola yadde okulinnya ekigere kye e Bungereza, mu Amerika n'amawanga aga Bulaaya amayitirivu ddala. Bano bonna omukazi baamusibirako dda ebibye ne bamugamba obubbi bw'oyina obufere bw'oliko tokkirizibwa kubeera ng'olinnya mu nsi zaffe. Oyinza okusiiga empisa embi n'abakulembeze abali mu nsi zaffe ne batandika omuze ogwo ogw'obukumpanya, ogw'okunyagula, ogw'okubba, ate n'okubeera ng'oyisa bubi abantu ba wansi. Kale nno bw'atyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo ku lunaku olwa Mande agenda kulabikako mu bitundu eby'e Kampala era mu bitundu eby'e Makindye. Jjukira nti ono buli lwalabikako mu Buganda embooko ne tiyaggaasi mukwano gwange bibeera waggulu nnyo, era kaali abamuyitirivu nnyo n'obusungu abasirikale baba na buyitirivu ddala. Tukyali mu bitundu eby'e Bukedeya, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo
alemeseddwa era okuyingira mu kibuga eky'Ebukedeya yadde okubeera nga alingizaayo era ne mu kusula omusajja ono agaaniddwa okubeera nga asula mu kitundu kino oba mu kibuga eky'Ebukedeya ku biragiro byani eby'omukyala Anita Amongo ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'anaagenda mu kibuga eky'amazima abantu bangi bajja kwongera okumulaga omukwano, bajja kwongera okumulaga nti no beetaaga Uganda empya, olwo Anita Amongo ayongere okubeera ng'aswala. Kati nze naawe tetumanyi lwaki Anita Amongo n'abakungu abalala mu gavumenti bavaayo ne bagamba nti Kyagulanyi ensi temwagala, abantu tebamuliiko, abantu tebamwagala era tebaagala ne byabagamba kubiwulira, naye ate ne bamulemesa okutuuka mu bitundu mwe basibuka, mwe bava era mwe balowooza nti balina obuwagizi obw'amaanyi. Njagala osooka olaba akatambi kano ng'amagye ne poliisi ekyamazima bateekawo embeera okulemesa pulezidenti okuyingira mu ttawuni eya Bukedeya ku biragiro byani ebya Anita Amongo gy'agamba nti alina obuwagizi. Ate lwaki otya Kyagulanyi okuyingirayo abantu bongere omuswaza, bongere okumulabisa nti tebamwagala era bali ku gwe gwe bawagira? Bwe tubivaamu kugambye nti aba M23 gwanga Uganda munda bano bayingidde dda, bazze kukola ki? Banoonye ki? Ebigambo bitiisa. Jeno Museveni kimulidde wabula nga ne byabakama omusimbi omuyitirivu ogwamuweebwa ebibuuzo bitandise okwera nga bivaayo, omusajja ayongedde okwera nga asattira essembabule. Sooka olabe bino ebibadde Bukedeya. Abasirikale bemulabaawo babulookinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyingira mu ttawuni y'e Bukedeya ku order za sipiika aliko kati Anita Amongo. Nakati nze kyenneebuuza, bw'ogamba nti abantu b'e Bukedeya bonna bawagira NRM ng'olinga nti gwe aboogerera gwe abategeerera, lwaki toleka presidential candidate n'agendayo ne bagaana okujja? Kyokka ekinuma abasirikale bambi bali abo batunudde bagamba naye bannange nga twasoma nebye twasoma nga temwalimu, twasoma keep law and order, nga temwalimu to block presidential candidates. Bala tebabitegeera. Kyokka ekyewuunyisa abantu abali okumpi bali mu kujaganya bagamba hasinga omusajja jja tuli bubi. Nekyokka eggulu yabadde Lwengo ewaffe nga yeegase n'abakulembeze baffe ab'e-Lwengo bo bamukubira ngalo, naye ate ewuwe gy'ava agaanye, tayagala kumulabisa. Kati omukulembeze w'eggwanga olina okumanya nti ekiwaani kingi, kubanga omuntu wa tomutya ng'ogamba talina kyali nga bw'oyogera omuleka abantu ne basalawo, ne bw'omugaanira kitegeeza omanyi nti azitoye bunookozesa obuyinza. Kati abantu b'e Bukedeya oba olina ky'obatumya indirect, oba olina ky'obakweka kibagenda okusigalamu ennyonta nga bagamba tukyetaaga. Kati kasaayansi awo ke kalema abali mu buyinza, kekalema abali mu buyinza. Okay, yadde President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tayise mu kibuga ky'e Bukedeya abantu abafunye era nga bulijjo. Omukyala yavaayo RDC ow'entuŋŋamu n'ayogera n'agulirira abantu n'abawa ssente n'ateekawo n'amagye obbaga n'ogenda kulala eza Kyagulanyi. Twabalaba ng'abantu bagenze kulala ya Kyagulanyi. Prime Minister Nabbanja n'avaayo n'ayogera era kye kimu ne Ssembabule bajjeno bangi abaavaayo ne boogera nga President ayolekera mu bitundu eby'Essembabule. Balamu naye kennyini yavaayo n'alaga obwennyamivu nga President ayolekera mu bitundu ebyewaabwe era naye n'avaayo n'akunga abantu obutagendayo. Wabula bino byonna tebyakugira bannayuganda kubeera nga bagenda kuwa matu omwagala bw'abangi okutegeera biki by'abateekateekedde by'abatwala nabyo mu Uganda empya. Kaakati mukwano gwange ebigambo Jeno Museveni byongedde okubeera nga bimwonoonekera munda mu State House Entebbe. Mu poliisi n'amagye embeera eyongedde okubeera nga esajjuka. Omusajja omukulu omukadde w'enkofiira okuvaayo n'ategeeza nti ye okugula emmundu kimusingira okuzimbira abapoliisi amayumba n'abasuza mu bibaati n'abasuza mu busiisira n'abasuza mu mayumba amavundu. Kakati nno embeera eyongedde okubeera nga omusajja ono emwonoonekera. Jjukira nti be yavuddeyo n'ategeeza nti bawulira essanyu nga basuze bubi, bawulira essanyu nga balya bubi, bawulira essanyu nga basasula obusente butono ne babagulira emmundu empya. Ate be yavuddeyo ne yeewaanisa n'agamba nti buli musirikale ayina emmundu emu erimu amasasi 120 era abaagala okubeera nga bagenda kwekalakaasa abasirikale bano bakubeera nga babakolako. Jjukira nti ye agamba abantu
nti abasirikale balina amasasi 12 kyokka ye ng'agenda okubeera mu basirikale abo obanga alambula ennyiriri atambulira mu kuuma kamberenge oba atambulira mu giraasi eza bulletproof. Kati abasirikale be yeesiga okukwata buli musirikale amuwe emmundu erimu amasasi 12 ye bw'aba abalimu abeera mu kuuma kamberenge aka bulletproof. Lwaki bano bw'aba abalimu abeera mu kuuma ka bulletproof? Kati waanaasobolera okubeesiga buli musirikale amuwe emmundu ng'erina amasasi 12? Kale no General Museveni ebigambo alabika yabibaze bubi. Njagala owulirize nnyo akatambi kano, embeera eyongedde okwera ng'emugagira. Museveni nno kimulidde, wuliriza vidiyo eno. Ffe twamanyira n'olwaleero bw'ogenda mu barakisi zaffe ogenda kusangayo abasirikale baffe bakyasula mu busiisira ennyumba z'essubi. Kulwaki? Kubanga tetuli balabe ba Uganda, tetusobola kugamba nti akasente akatono kaliwo tuzimbe amagorofa g'okusulamu twerabire okugula emmundu ezinakuuma Uganda. Ffe tusooka n'emmundu, oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira, naye Uganda esigale mu ddembe kubanga tuguze ebyetaagisa ebyokukuuma Uganda. Kati endowoozeeyo mu bantu bamwe bano ba mwananchi teriimu ekyabulamu batutawaanya. Naye kati nka Museveni nno kikulidde. Bw'otandika owabi statement ebifaanaganako bwe bityo oba omaze okulaga nti ogonze. Kubanga ensonga eri kiriya. Oyagala kugezaako okuŋŋamba nti abasirikale abo n'abapoliisi bo basiru tebalaba bigenda mu maaso. Engeri gye mugabanamu ssente ya ggwanga. Ennyumba yo yokka State House esaasaanya kumpi biliyoni 3.5 buli lunaku. Every day obuwumbi 3.5 gw'obusaasaanya. Naye nga waliwo abasirikale abakuumye eggwanga. Abali eyo abaweesa emmundu n'otafaayo bo basula batya. Sente muzigabana mu parliament ne muziyisa trillions and trillions nga zigenda mu nsawo zammwe. Mu nsawo zammwe. Notafaayo nti owaye bali eri abasajja be bakuumye eggwanga be batukuumye saawa zino. Bo baliwo batya. Mubakuuma baavu kubanga mukimanyi wabeera mwavu muba musobola mu controllinga. Yes, munoonya control. Osegedde kyekyo kye mukola ne banna Uganda ke kalike wagamba nti omugagga tafugika. Buli omu omukuuma tayina. Oli n'atuuka ng'ayina kuyagga kubeerako nekyomuwa kubanga gw'oyina. Era tubalaba nga bali eyo ewasale. Bafaayo na bikutiya bya ssente kutaasa kigavumenti kyammwe naye ng'omusirikale ate abakuuma yaali bubi asula mu busiisira. Biliyoni 35 ze mwawa abayimbi. Akagurupu k'abayimbi. Oyagala kuŋŋamba zisobola zimba nnyumba z'abasirikale mmeka? Muzimbye janja. Muzimba nnyumba, muzigonomola gazimbe ku gazimbe. Mu abaana bammwe bonna basula bulungi, bonna bali bulungi, bagagga bazibu. Mweddiza buli kamu kammwe. Mu palamenti mufulumya trillions and trillions nga sente zigenda mu nsawo zammwe. Mwagala kugezaako okutulowoozesa nti abasirikale ne bannamagye tebabiraba. Kyoyagala ogezaako tugamba kyakulidde Museveni. Kyakulidde. N'okwata abasajja abakuuma eggwanga. Gwe n'omugamba nti genda okuuma ebbebekulu. N'okwata obuwanana billions and billions. Kati wabawadde biliyoni 5 ne kamiliyoni. Obuwumbi. Kyogamba tokimanyi nti wali abasirikale abasula mu busiisira. Obwo obuwumbi 5 busobola zimba ennyumba abasirikale mwe basula mmeka. Olowooza. Sente mugabananga bane. N'okwata omusirikale nti genda okuume fulufiga n'abeera mugagga nga yalina oboggolera omusirikale oyo nga yaboggola ye boosi. Omusajja yasayininga okuuma eggwanga. Gwolowooza bo tebabiraba. Nabo babiraba. Sente muziwa bampuuga. Ne mukwata obuwanana bwa sente ne muziwa opposition babataase mu buyinza babakuumire mu buyinza. Bampuuga bagagga fugge
bano banandala mafaabi ayina ne petrol station eziwere 10 teziwa misolo abo bomu ababwa temwategeera nti abasirikale bo basula mu busisire emyaka 4 gye mumaze mu buyinza nga ne mundu ye yabaleeta mwali bawadde nnyo ekitiibwa be bagenda mu kufa be baweeka ebimundu bambi naye ne wabeera n'omwana tasobola kusoma mu ssomero ddungi olw'okuba yasayininga okukola ky'okukuuma eggwanga ng'ate n'eggwanga temulina gye mulitwala mwonoona lyonoone kati sawa zino kikulidde bwe kimala okulya ng'otandika okukola bisitatimenti ebidisiivinga ebirimbalimba era mubeereyo ne mutuuza miitingi abasirikale abajaasi n'abasirikale ba poliisi ne mutandika obbasuubiza gasiya ataliiyo ne mubasuubiza essente ze balina obbasasula zonna muzikwata ne muzirya ne mukwata obuswazi bwe buti omusirikale gwe n'ogamba nti omusajja akuuma eggwanga afuna emitwalo 45 omusajja akuuma eggwanga afuna emitwalo 5 sente muziwa bano baboosi ababakulira be bazimba bayina agazimbe Buziga Kyanja wa yonna Uganda yonna yafuuka yammwe muguze buli kamu sente muzijjawa muyina obuvubuka bwammwe obwakola obubanka mu bitundu ebyenjawulo bwe buwola bannayuganda ezo sente ze mukwata ne muziwa obuvubuka okuwolawola bannayuganda lwaki temuzizimbamuko temuziteeka mu byetaago ensi ebalaba ensi ebimanyi ne bwojja n'odimbalimba wallahi kyakulidde Museveni saawa zino kati oli mu kubeegayirira indayirekiti tani munaye ensonga lwaki muli bubi kubanga sente tuzigulamu emmundu ezikuuma eggwanga gasiya mwereere Uganda eggwanga mwe mulitabangula yemwe muliteekamu entalo okutta bannayuganda bennyini olowooza abantu basiru. Yes, General Museveni yavuddeyo n'akola statement eno. Jukira nti mu kalulu akwa 2021 President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo balakisi zonna yaziwangula mpuliriza bulungi era zaakyogera lunye ng'agamba nti n'abo abasirikale abo abapoliisi bonna abawagizi baffe kubanga balakisi zonna ebyava mu kulonda biraga nti wonna NUP yawangulawo ebitundu 9 ku buli 100. Kati General Museveni agezaako kubeera ng'asaba abasirikale n'abapoliisi akalulu ng'abeegayirira ng'abalaga nti bannange ku luno mugezeeko okubeera nga munnonda embeera gye mulimu si lwakuba nti nno naffe twagala mugibeeremu naye lwakuba nti tugula emmundu ezikuuma eggwanga Uganda kati mmwe ne tutabalowoozaako ate abakwata emmundu kumba abasirikale nabo mu bikolwa byabwe baalaga General Museveni nti ekyamazima tetuli bamativu na mbeera mwe tuyita nga basuula akalulu aka 2021. Kati General Museveni atidde ne ku luno okubeera nga amagye ne poliisi balonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kwe kulaba nga avaayo akola statement ezidifusinga statement eziraga nga yeegayirira abasajja ab'amagye ne poliisi okubeera ng'oba oliawo ate bamuwa akalulu. Yatidde buti kuvaayo kukyogera mu lwatu nti munnyambe mumpe akalulu naye omusajja agonza ayidde President amutadde ku kisenge ate nga buli gyagenda abapoliisi n'ab'amagye ayongera obbatabbira n'okubakuuta akadingidi oba okubakuutira akadingidi okubategeeza nti kasitanzija mu buyinza mugenda kufuna kakadde kasitanzija mu buyinza temugenda kuddamu kuswamu ebyo biyumba bya binyonyi kasitantuuka bwe nti mu entebe ngenda kubeera nga mbafuula ab'enjawulo buli muntu agenda kwegomba okubeera omusirikale w'eggwanga. Kati General Museveni agezaako kusiimulawo ebyo bigambo Kyagulanyi byazze ng'ayogera era byazze ng'akuutira abasirikale n'abapoliisi ab'eggwanga Uganda. Kati General Museveni atandise okubeera ng'atambulira Kyagulanyi waava Kyagulanyi kyayogera General Museveni kyavaayo okulaba nga adifusinga kyekikulaga nti mu kalulu kano General Museveni ate mwana wattu awerekerako buwerekezi mukulembeze Mitembo pulezidenti w'abantu. Kakati nebyo nga bikyaliwo ebityo omusajja byabakama yaweebwa ensimbi mpitirivu era nga ku nsimbi zino kwaliko okugenda ng'alina okusomesa bannayuganda okulaba butya bwe bagenda okubeera nga basuula akalulu otiikinga otya ofunye otya akapapula bwe kafa okola otya ekyuma bye twaleese bigenda kukola bitya. Bino byonna byabakama tavangayo okubeera ng'ateekawo nteekateeka yakusomesa bannayuganda buvunaanyizibwa bwa kusuula kalulu n'akalulu kasuulibwa katya ate nga mu mateeka ensimbi zimuweebwa ez'okulaba ng'akola civic education okuyigiriza bannayuganda butya
akalulu bwe kayinza okubeera nga kakwatibwa n'amateeka g'omulonzi n'amateeka g'ebyokulonda buli munnayuganda abeere ng'agamanyi. Olw'okuba nga baagala kukuumira bannayuganda mu nzikiza, abasajja bano ensimbi zino bazikwata ne bazirya ne batafaayo yadde okusomesa bannayuganda. Kati njagala owulirize obuvunaanyizibwa bwo mu kalulu akajja aka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 n'ennaku endala zonna bannayuganda tukizudde nga tebazimanyi. Ddi lwe balonda bakansala, ddi lwe balonda bammeeya, bino byonna byabakama alina okuvayo n'abisomesa eggwanga kubanga ensimbi zaamuweebwa. Naye ensimbi zino ekyamazima omusajja yazirya ne bannege mazima kubanga tetulabangako muntu n'omu avaayo kusomesa bannayuganda ku butya bwe bagenda okubeera nga bahondolinga akalulu. Kati njagala owulirize gw'abadde tamanyi ate nawe abadde amanyi, njagala osharinga message eno yeeyongereyo tulabise byabakama ate oluvannyuma tutegeere butya bwe tugenda okubeera nga tulonda. Ennondo entuufu yeeriwa era akapapula kano tukakwata tutya obutatta kalulu ka candidate naddala akatiikingiddwako ambuleera. Bw'oba oli wakutiikinga ambuleera otiikinga otya? Bw'oba oli wakuteekako kigalo okiteekawa? Bino byonna bikulu nga twolekera ennaku z'omwezi nga 15. Wuliriza nnyo bwe tukavaamu ate twolekere essembabule n'aba M23. Mukwano gwange ebigambo byavuddeyo dda. Eggwanga Uganda bano bataka baatuuka dda baayingira dda. Nakigendererwa ki? Ogenda kwera ng'obiraba era ogenda kwera ng'obiwulira mukutu gwa muntu wa wansi. Amateeka galagira akakiiko k'ebyokulonda okusomesa abalonzi thoroughly before the elections. Era mu kulonda okuzze kuyita twalabanga n'obutabo obuli printed prior the elections era nga bugabibwa bwereere nga ku mutwe akataba kaliko voter education manual. Okitegeera? Naye ku luno siina kyendaba. Nze nakugamba nti at this moment twalibadde tulaba messages eziva mu kakiiko k'ebyokulonda. Number 1 ezitegeeza abantu ku kalulu akagenda okubeerawo n'ennaku z'omwezi. Singa ennaku z'omwezi zonna okugenda okubibwa akalulu abantu bazikuba budinda. Naye abantu abasinga kati bamanyi nti tulonda 15 January. Tulonda president, tulonda abaka ba parliament abalondebwa obuterevu mu constituencies ez'enjawulo, baroso ne ba representatives ababakyala ebifo ebyo bisatu ng'ennaku z'omwezi 15. And that is all. Kati bwogera ntandika babuuza nti ssentebe wa district tubalonda ddi, nti bameeya b'ebitundu tubalonda ddi, basente b'amagombola tubalonda ddi, you will get serious problems there. So meaning there is that big gap. So as we speak, singa ku mikutu gya radio n'egya TV gyonna kati ekyo kiri communicated very clearly so often tibuli kaseera. 2 okujjukiza abalonzi okugenda okulonda n'omugaso gw'akalulu kaabwe. Ekyokusatu okubabuulira ki ekyokukola ku lunaku lw'okulonda. Polling stations zigulawo saawa meka, okulonda kutandika saawa meka, era kukomekereza saawa meka, okulonda kuba kuwedde akalulu kabalibwa saawa meka, era kabalibwa katya. Okay? Ani asuubirwa ku polling station bwe mmala okulonda nzizaako ki? Bino byonna singa bwe bubaka obuva mu kakiiko k'ebyokulonda obuli ku Sanyuka TV wano n'emikutu emirala egya TV ne radio. Kana akalulu ke katuufu otiikinga mu box wano wennyini gwakwana nakozeseza ambuleera naye nabasi njikubiwadde emipiira gyavuddemu so omuntu alina okutiikinga obulungi nono yennyini njagala ayige akagolola okwata bulungi peeni yo kubanga bw'oloweze na peeni yo otiikinga bulungi mu kabokisi tofulumya bokisi tofulumya mu kalulu kano mu bokisi kalina okuba nkali mu kabokisi kano kubanga bagolola intention. For example wano kana akalulu kano kaba kafu kubanga kavu intention eno giraba efudde wana ababala bagenda kuba agolode mukawansi n'akawansi kati intention eringa efudde kubanga ekitundu kikutte eno neno ne kikwatayo atana era omuntu amanyi okunyiiga n'agamba ngabo mutiikinze eno kakanzije nono musazeemu n'amaaso nga fumitemu kutumalizanga nako kakoze eki kafudde kyokka n'ow'ekinkumu naye kyekimu kyera omulaba
ene kinkumu kino kifu kubanga akitadde wakati wa layini kati bali mu kunoonya ono yabadde ategeeza mbuleera yabadde ategeeza mmeeza so nga ate era ekinkumu ekituufu kyandibadde kiri clear wekirina okukola ki wekirina okubeera so that obululu tubukendeezaako obufa emitwalo ejaana omuntu ogwoyagadde okulonda n'omulonda nga tebajja kusangayo ene question mark kabe katuufu nga bwe wakatadde ki omuntu alonda ayina kwegendereza kabokisi akabokisi mu bokisi muneneemu eno cameraman eno bokisi eno ne boteekamu obululu 10 mu bokisi eno nga tebufulumye kasigala akalu katuufu naye bw'otiikinga obululu akatiiki kamu ne kafuluma intention oba okoze eki oba ogyonoonye abalonzi ekigendererwa kyo kirina okuba nga kiri kiria ekira kyessoogedde ekinyagala bategeere bulungi akalulu kano folding process empeta gy'okawetamu nkulu nnyo kalina kuba mu buwanvu bwako bw'okafoldinga n'okalyoka ogenda okakasitinga mu box bw'okafoldinga ng'okazinze bwoti mu bugundi bwako eno ogiraba gye watiikinze weba aliko bwekwata mu candidate w'omulala eno wansi intention nefa naddala wano mu kinkumu waawo tuluddeko naye njagadde olaba kino ekinkumu kiyinza okuba tekinnakala bw'okifunya bwoti kiyinza okugenda mu kabokisi k'omulala kyokka ate bw'okifunya bwoti bw'okabweta bwoti n'okabweta mu buwanvu bwako era osigala okazza wa candidate wabadde okola ki oyagala ne bwe kanaabanga kabadde tekannakala wano kijja kujja mu candidate wo so tewali question gye bagenda kuteekawo kubuuza therefore tulina okubanga guno omusomo affe abawejjere ababadde bafiibwa obululu bwaffe kyempuliddeko ekibibi abakama kyakoze kwegamba nti obululu agenda gaba busatu omulundi gumu kyabulabe bwana batakitereezezza nti bw'ogenda ku box gye bagenda okugabirako machines okuli machine bakuwa obululu busatu omulundi gumu aka president ne ba MP ababiri ngweno n'ogenda eri n'otandika okweteekateeka n'otandika okutiikinga ekyo kigenda kuzzayo obululu obufu obungi era bakina tekitereezeddwa wayinza okuba waliwo omupango ogw'okwonoona obululu buno. Okay, kakati embeera ng'eno akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okuteekawo emisomo ku miruka ku byalo ku district okulaba nga basomesa abantu butya bwe mulina okulonda okulaba nga basomesa abantu akalulu bwe kalina okukwatibwa okulaba nga basomesa abantu amateeka g'ebyokulonda oyimirira mita 2 okuva we balondera mita 2 zenkana zitya mita 2 zifaanana zitya okkirizibwa kubeera ng'okomawa ensimbi zino ziyisibwa era mu budget ne zivaayo ne zigenda mu kakiiko ak'ebyokulonda naye abasajja bano olw'okuba nga balina ebigendererwa byabwe ebyokukuumira bannayuganda nga tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe era ng'akalulu bakatwala ng'ekintu ekiri awo ekitaliimu nsa era ng'akalulu bakakozesa kukeerimbika mu kwongera kufutubbala ku bannayuganda kyova olaba nga tebavaayo kukozesa nsimbi ezo ate kusomesa bannayuganda butereevu kiki ekirina okukolebwa naddi nawa mu kaseera ki kati byabakama bino byonna ensimbi zayisibwa najja ne mu paalamenti n'asabayo ensimbi endala ez'ennyongereza era nazo ne zimuweebwa ezaali mu buwumbi naye era amalirizza ng'akalulu kaategeka kagadibenga lye akalulu kaategeka abantu bali mu kontana mu mateeka abantu bali mu kaayagana tutumanyi kyakukola olonda otya bino byonna mu ggwanga Uganda byajjanga bibeeramu naye olunaku olwaliro byabakama tabikozeeko ensimbi azituddeko kakati wabula ekyennaku nti baayisa ensimbi eziri mu buwumbi eyo 50 na zikugambako mu paalamenti y'eggwanga Uganda nga buli munnauganda bagenda mugulira enkumbi emu buli maka nga bagenda gawa enkumbi emu amaka geewammwe gafunye dde enkumbi oba amaka geewammwe bagawandiisa okugawa enkumbi eno mu mwaka gwa 2025 gavumenti eri mu kuteekateeka gulira bannayuganda buli maka nkumbi emu era neeyisa obuwumbi obusaba 55 kyokka nga amawanga nga Burkina Faso omukulembeze nga yakamala mu bukulembeze emyaka 3 agula zitulakita azigabe ku byalo azigabe ku miruka ziyambeko abantu baabwe okubeera nga balima naye gavumenti ya Uganda emaze mu myaka 4 mu buyinza aba NRM bali mu kugula nkumbi ezitali 2-3 buli maka wabula nga buli maka bagabamu enkumbi emu kyannakuwuliriza ebifa mu ggwanga Uganda otye nti abasajja bano tebaagalangako ku nsi yaffe kugiraba nga erina kalungi yadde akasenvula ekigere ekimu okukulaakulana Boleti Namugga nina Loozi Akankunda be bavuddeyo ne balya mu ttama mu bitundu eby'Essembabule embeera
eyongedde okwera ng'esajjukira aba NRM. Kale no biwulire ate tukavamu nkutwale mu biyama nkutwale mu bwino M23 mukwano gwange abasajja abanyarwanda abalwanira ettaka ly'e Congo abalwanira ettaka ly'e Burundi mu ggwanga Uganda bataka banonye eki mu kiseera kino nga bannayuganda bagamba nti ekimala kimala ewanyuwa ewaawo ate ng'omusajja omukulu kigambibwa mbu ono si munnayuganda. Badde bayisa gye bayita supplementary budget ennyongereza gye bayisa wiiki eryewedde wiiki singa 2 emabega bayisa bilioni 5.6 bilioni 5.6 Ministry of Agriculture nga tujongerako bilioni 5 baweze bilioni 6.9 nga bagenda kugulira buli nyumba enkumbi eki bilioni 6.9 bakugulira enkumbi bantu mwe guno omulembeze kiwalingi yo future protecting yo gaining okunkumbi nkumbi bilioni 6.9 muzimanyimu abali wano bilioni 6.9 myaka 4 okyali ku mulembe okugulirwa enkumbi lwaki mwefuula abanaku mwamuyoza bayinza okugenda eri mu bawestana eri mu banyabuzaale n'abanyamukago bakyasobola okubawa enkumbi bamanyira mmwona olina konkona mujja bawulira ekiro kokoko nzuuno gavumenti nzize ndeesa akakumbi gavumenti namba ekonkona kuwa nkumbi gavumenti namba gy'owa omusolo ekonkona ekuwa enkumbi webakonkona nga tolugula tetuganya tuli bawajere naye namwe mwewe ku bbeeyi mwewe ku muwendo enkumbi ya sente mmeka ogamba abantu batandika natandikwa bonna bagagawale balishimodo ez'abakyala biki era temufunanga mutwalo kikulaga nti waliwo ekibulamu muyitiridde okuba abawejere mutwalo tokukolangako njagala okubategeeza Masaka Regional Referral Hospital eddwaliro eritutwala district nga 14 omwaka mulamba lifuna budget ya bilioni 16 bilioni 16 bilioni 6.9 zabadde sobola okugenda mu malwaliro nga 5 nekafuna ebikola bagana okuteeka abasawo ICU y'emulago gye bayita intensive care mugendawo ng'ebitanda tebikola twabagulira ebitanda 48 ebitanda 2 byokka byebikola batugamba ensonga lwaki tebikola kubanga tebalina basawo mulago netusaba just bilioni 6 bafuna abasawo tetubateekangayo kuba gavumenti erina bilioni 6 naye nsobola okugula enkumbi ez'obuwumbi 69 ejegabira abajega abatategeera ejewudisa abajega muli eno batujegawaza bilioni 69 bakyakugabira enkumbi bamama ne taata mumma waliwo atasobola kwegulira nkumbi kati tugenda basanga kubanga gavumenti eno yategeera nti abo bakubuzaabuza bagenda zigula baziwa ab'enaremu olwejjonga akugamba sigenda kulonda namugga kuba nafunye enkumbi ekuweseyo akaluluko kino njagala okubategeeza tuzuukuke bannayuganda olina omusanga nga simanyi Kyagulanyi oyo abawuddisa simanyi nupu tebayingiza mu biki Kyagulanyi akuyita ogoleki agamba kimu nunula eggwanga lyo agamba kimu sente z'omuwa omusolo ziteekemu ebyo ebiyamba bannayuganda eri buli munnayuganda ng'omanyi nti oli munnayuganda obubaka bwa leero njagala bukutuukeko. Ennaku eziyise natunuulira abasirikali abaaleetebwa nga fulaga y'eggwanga eno tebagiwa kitiibwa. Omusirikale n'avaayo n'akwata fulaga y'eggwanga n'agifunyaafunya ng'anyiga n'agijja ku muti nga tagiwadde yadde ekitiibwa. Ekyo nno kiraga ki mwe bannansi? Nti olwaleero abantu be tulina nabategeezaako emabega nti M23 we bali wano naye bakyalemeseddwa okubaako bwe baggusa ensonga zaabwe. Naye nga mumanye nti tudiiringa na M23 wabula baddira omuganda oba munnayuganda ne bamuteeka mu basajja abo ne bamukulembeza akola effujjo. Bw'ova ku mbeera eyo gye nalaba kitegeeza nti kugenda kufuuka musango eri buli munnayuganda okukwata fulaga y'ensi yo, kubanga omusirikale singa avaayo fulaga eno n'atagiwa kitiibwa n'agisika ku muntu n'agifunyaafunya n'aginyigaanyiga n'agirinnyalinnya, kitegeeza nti eggwanga liba terikyatuli mu ngalo.
kubana abasirikale bennyini abagobera people's president furaga y'eggwanga tebagiwa kitiibwa. Kitegeeza tetuli bannayuganda. Bwenva ku nsonga eyo eya furaga y'eggwanga ogityoboola, weeks zino eziyise zibaddemu ebikwekweto eby'enjawulo n'abatraininga ab'enjawulo mu disitulikiti zonna nga batraininga abantu be balimbalimba nti SPC. Baana mmwe mwenna abaagenze mu nsonga z'SPC kambabuulira ekintu kimu. 89 abeero DU bwe bateebwa abataafuna musaala, abasinga bwe tutambula mu kyenda awo baagunjaawo akabinja ka SPC. Akabinja ka SPC akaagunjibwawo ne kabeerawo nga kakola emirimu nga balowooza nti kali under police naye ng'era kali awo mu bbanga. Era omusaala gwe baabawanga nga si gwe guli awo ogwesiimisa. Okubeera SPC abasinga nabalabye mwewaana nti mufunye omukisa okuyingira poliisi, ebyo byonna babalimba. Era temwayingidde poliisi. Ku biseera bya Kayihura bw'abaddewo alina naye ekibinja kye yateekawo. Kati olwaleero babakomezaawo nga SPC, naye mbuliefinga gye baba briefinga yonna yakukosa bannayuganda. Naye mwenna njagala mumanye ekintu kimu. Nzize mbategeeza mu vidiyo eziyise ndi Museveni alina ekintu kyabala. Kyabala kiki? Abala Masaka eyali e Rwanda okugikomyawo wano. Ti olwaleero bonna mwenna nzize mbatunuulira yonna gye baba traininga ekintu kimu. Kitegeeza yayagala mmwe mutandikewo riot, mutandike okutemagana mu muttingani. Olwo ndi ku mmwe mwenna be baatutte nga babasuubiza ensi n'eggulu nti muyingidde SPC. Mukama wange gwe yayingidde SPC, buuzaako ku baalimu bameka abaasibwa, poliisi yennyini okuvaamu okusiba. Abasinga mugenda kufundikira nga muli makomera, abalala nga muli bafu. Mwe balimbye nti muyingidde SPC. Ensonga kisijja girwako nnyo SPC kangiveeko. Mbawa ku byenda bye okuva ku Mandi okutuuka olwaleero olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 19. Olwaleero olunaku lw'eggulo Mukulu Museveni yavuddeyo n'abategeeza mmwe bannansi. Olwaleero njagala mumanye nti tuli ku rule of law, tuli mu mbeera ey'amagye nti kati ge gafuga eggwanga lino. Mukulu Museveni yabagambye nti temugeza ne mwepanka, buli musirikale alina amasasi 12. Tubale nti amagye muli emitwalo 10, abantu population y'abantu buli obukadde 5 mu 5. Buli omu alina amasasi 10. Kitegeeza mugenda kuttaka abantu benkana ki? Ekyo kintu kyangu ekyokubala. Buli omu olina 12. Mulowooza mugenda kutta benkana ki? Mu bigambo bye yavuddeyo buno obubaka bungendere ddala ku bannamagye, mwenna abali mu poliisi nammwe abali mu magye abali mu prison. Mukulu Museveni yavuddeyo n'abategeeza nti mwe gye mulina okusula mu obwo obuyumba. Mulina okusula mu obwo obuyumba. Ebyo byabadde bigambo bye. Wabula kyalina okukola ggula mmundu zibeere nnyingi musobole okukuuma eggwanga.
naye mbabuuza mmwe abasula mu obwo obuyumba waliwo famire ya Museveni esulanga mu bwe musula gwewe n'omusirikale ali eyo abasinga mutambuddeko babatutteko mu mawanga ag'enjawulo mutunuulira amagye gasula gatya wano kiki ekitaliiwo ekitasoboka kuzimbira magye kubanga mu ggwanga tetulinaamu lutalo wabula abakuumira awo mubeere n'entalo ba peacekeeper mwe musinga okusula obubi nga mweyita ba partizani wabula kuli omuntu omu eyo naye ensonga kanjiveeko ndi kubibadde mu wiiki eno CDF w'eggwanga lino yavaayo n'abagamba nti bw'omala okulonda genda ewaka tobeera awo mukulu CDF njagala ombuulireyo etteeka mwewasinziira okugaana abantu okubeerawo okukuuma promises zaabwe kubanga etteeka litugamba tulina okubeera mita 2 okuva we balondedde ensonga eyo nze njogerako si lwaleero lwokka era nabuuza byabakama ne mugamba njagala aveeyo andeetere etteeka kwe yasinzidde olwaleero ababaka ba parliament njagala mumanye ekintu kimu nti CDF parliament tagiwa kitiibwa mumanye nti tufugibwa tuli ku martial law CDF yagamba nti okujja mu parliament tagenda kusinkana baddiikuula temulina kye muteeseza ggwanga tuli ku martial law buli munnansi ky'oba omanya kubanga CDF talina tteeka limufuga kyayagala kyakola ye CDF w'eggwanga lino era takolera bantu wabula akola ebyo bimuyisaawo mwenna nno bannamagye mwandibadde mutunuulira ekintu ekyo nti mwagenda mu okwata emundu eyo nga mukwata kukuuma nsi yammwe naye kati mukuuma promises z'omuntu omu olwaleero bannayuganda njagala mbabuusi lwaki abantu bano boogeza amaanyi protect the gains eyo koodi gye baaweereza abanalwanda bonna mu nsi yonna gye bali olwaleero njagala munkootinge bulungi mbaddewo nga nnoonyereza what is the meaning of protecting the gains abantu bano okubaleetera ekintu ekyo tebagenda kukuuma bintu byammwe wabula bategeeza abanalwanda yonna gye bali kuba nnina ne kavidiyo akamu ke nalabyeko abanalwanda abo nga bakola ebyabwe era nga boogera bye boogera bagezaako okubasindikira sigino nti mulina okuvaayo tukuume ebintu byaffe biyiika abantu bano beeteefuteefu okutta bannansi kati bannansi mulina okuzuukuka amaaso eyo koodi gains si zammwe wabula eyo koodi yali eweerezebwa abatuusi yonna gye bali era be mu 23 nti bajje bakuume ebintu byabwe nga mwekyo mwegendereze buli alina ettaka nabagamba dda nti singa ffe bwali tumutuukamu omwana ojja kuba omusasulira omusolo kubanga URA y'abanalwanda kati olwaleero walina etteeka lye batembeeta erikwata ku ttaka nti gavumenti eyagala yeddiza ettaka mu ekyo kiki ekinaddako ojja kuba tokyalina wootuula gains zaabwe bwe banaaba bazikuumye ne ziyitamu successful tugenda kuba tetukyalina we tukuumira bajjajjaffe n'abafu baffe abalala naye olwaleero mukulu Museveni kankuzeemu we twabadde ettololo nakugambako dda nti fulaga y'eggwanga eno era atwalibwa ng'omukulembeze
ye people's president Ngobi Kyagulanyi Mitembo. Ebikolobero byonna bye mwabadde muteeseteeso mutuusaako Mukulu Museveni ekyo tokifunangako. Crested Crane neevaayo neevunnama ku hotel omukulembeze we yatuuse. Mwamuwerekedde mutuusa ku hotel we yasuze ne mwagala mulondoole paka li mu kisenge waasula. Naye akabonero ke walabye nga Crested Crane eyo etambudde ze ku ssaawa ez'ettaano kiki kye walabye? Nevunnama yasiibyewo ku hotel paka essaawa people's president ze yaviiriddemu awo. Njagala ojjukire ebigambo bino nti olwaleero ne bw'onoobanga okwekweya ku kkirita oteekwa okugenda. Ne bw'onoobanga osobola okwetunga empiso buli wantu Bannayuganda bagenda kukutwala. Olwaleero okutiisatiisa kwonna kwoleese naawe wennyini okimanyi nti ekituufu tokyasobola bantu. Olwaleero kanzire ku basirikale eyo nanvuddeyo kuba nandagga nnyo nzijanjabulamu ku bifudde mu wiiki eno. Abasirikale mufuna emitwalo 4. Emitwalo 4 egyo gye mufuna bwe babatwala wonna Kyagulanyi waalaga emmere bagibaleetera mu bibakuli mu bibaketi ssaawa 11 ne bakuleetera emmere okuva ku makya oli eyo otambula ku Bobi Wine. Naye Mukulu Museveni waliwo abantu abeesimbyewo ku kaadi za Nuupu buli muntu amugula miliyoni 3. Buli muntu amugula miliyoni 3. Wabula ggwe agezaako okutangira ebyo eri omuntu abalwanirira bakuwesasula emitwalo 4 omwezi ate ng'osula bubi. Mukulu Museveni emabegako nagamba nti Bannayuganda tebeetaaga bingi. Bannayuganda beetaaga ddembe lyabwe. Bannayuganda beetaaga okufuna buli kintu nga bakifuna kyenkanyi. Ebyakutwala mu nsiko wagamba nti bwali busosoze. Naye kankujjukize nti ku Obote Abakakwa baali bangi wano. Ku Amini Abanubbi baali bangi wano. Guno mulembe gwo abatuusi bayitirivu. Naye oyinza okunoonya mirembe giri abantu abo baalaga naye nga gye bali. Mwanattu gye bali naye baasirika. Ng'olwaleero okoze buli kyokola. Bannayuganda beetaaga okufuna amasomero amalungi. Bannayuganda beetaaga bamaama okuzaala nga bazaala bulungi. Beetaaga eddagala mu malwaliro. Bannayuganda beetaaga emirimu gigabanyizibwe kyenkanyi. Naye gwe otwala nti mwekka mmwe mwasoma. N'ekyo tukiddayo. Tuddeyo mu 66 Obote ngazze.